Nge wasuze otya oli bulungi nkakasa ndowooza wasuze bulungi. Good morning. Good morning to you Faluk Nefedi mu studio. Kasese twasuze bulungi. Kujako tuli wano ku ddwaliro erya Rukoki Health Center for lye bali mu plan government lyerina plan ku improving to health to hospital. So ekyo kizimba kimulaba mu background yange kye kizimbe kyakwata omuliro luvannyuma lw'omuliro kubalukawo mu fridge emu ku fridge ezitereka eddagala. So omuliro gwakuba kino ekizimba mu 2021 mu June mwezi gwa June. So government yasindika minister wa health Ruth Cheng natuka wano n'abasuubiza kudabiriza lino eddwaliro kulizaawo. Kino kizimbe kyalimu maternity ward ne theatre, ebintu bingi byayononokera mu kino kizimbe. So wetwogerere essaawa zino basigazaawo ebizimbe bisatu byokka byebeerabeeramu abalwadde. Ekimu kikola nga theatre, ebizimbe bibiri bye bateekamu abalwadde. Lino eddwaliro naddala ly'eddwaliro eriri pure government. Abantu abava mu nsozi eyo Kilempe, abava Bugunde, Busongola North bonna babaleta wano, naddala abakazi ababa baze kuzaala. So twakedde wano naddala twagala kulaga omulabi wa Salt TV embeera gy'abantu gye balimu. Essaawa zino wetwogerera abantu basula wabweru lwa mujjuzo gw'abantu abalwadde abali wano ku ddwaliro. So twabaddeko wano ne in charge natutegeeza bukyanga ekizimba kino kyakwata omuliro tebanafuna ene support yonna kuva mu government naddala kukizaawo. Kyo kizimbe ky'amabaati gagwamu naye amatafaali ogalaba gakyayimiridde, ekizimbe kikyayimiridde, just kubulwako kuteekako emiti n'amabaati dene ekizimbe kikole kiddeyo mu nkola. So tugenda kutambulamu katono tubalage ku mbeera eri wano, abalabi ba Salt TV tubalage ku balwadde abali wabweru, abalala basula mu bbalaza, abalala basula mu miti, abalala basula mu tindi. So tugenda kuba nga tutambulamu mpola mpola tubalage ku bantu naddala abali wano ku ddwaliro embeera gye balimu, namwe mulabe nawe abantu kubanga balonginze campaign naddala marathon kusolooza ssente kuzaawo kuteeka ku kino kizimbe mabaati. So abantu basabiddwa abalina 2,000 ow'omutwalo aveeyo ayampeeko ku ddwaliro lino balizeewo kubanga embeera si nnungi wadde n'akamu. So abo bantu bemulaba nga batudde abo we basula we basiba, abasawo we babateerako eddagala drip, ababa baaze kuzaala naddala nga wazadde bulungi bakusibula n'oddayo waka nobeerako wakaawe. So embeera eyo eri wano ku ddwaliro lyaffe erya Rukoki Health Center for naddala gavumenti eri mu pulaani y'okulidabiriza lifuke hospital. Ne minisita twayogeddeko ne minisita Kabyanga n'agamba nti lino eddwaliro mu myaka egitali gyawala bagenda likuza lifuke referral hospital. Naye eddwaliro lye ba proposinga kufula referral hospital lirina ebizimbe bisatu byokka n'ogattako ne tendi. Tetumanyi oba bagenda kikola batya kulifula regional hospital nga tibalina ebizimbe naddala ebyokuteekamu abalwadde. So kyekyo ekizimbe kirimu abalwadde, ekya wansi eri theatre, kino kye kyakwatibwa omuliro kyali nga kye bali nga baterekamu eddagala n'ebintu ebirala. Ne tutambulako wano waliwo tendi naddala gye batukiramu abalwadde ababa baaze kukebera endwadde endala, kuliko omusujja n'ebirwadde ebirala. Eno this is wano wabasawo we batereka eddagala essaawa zino wetwogerera ku kino ekizimbe kirala. Mo tebateekamu balwadde, mulimu fridge, mulimu offices z'abasawo ba in charge bonna abatulamu eno nyumba. So wano waliwo kanyumba kalala ndowooza katini kekakola essaawa zino nga maternity ward we bazalira bamaama baba baaze kuzaala. Twandingiddeko munda naye oluusi amateeka tigatukiriza kulaga balwadde abali mu gundi abali ku bitanda. Ate lino eddwaliro naddala libeerako abamaama baba baaze kuzaala. Oyinza kuyingira mu wodi n'osangamu ebintu nga byanjawulo ate ng'oli ku kamera nga tosobola kola ki
mukyewala. So yeno tendi naddala abantu gye batukiramu ababa baaze kufuna obujjanjabi wano ku ddwaliro n'abo ababa baaze kuzaala, so batukiramu eno tendi. Embeera yeeyo naddala eri wano ku ddwaliro ly'e Rukoki, naye balonginze campaign naddala eyo ey'okusonda ssente ez'okudabiriza lino eddwaliro kulifuula eddwaliro lya bbeeyi nga lirungi nnyo, kubanga kino ekizimba lwe kyakwata omuliro gavumenti yavaayo negamba nti no egenda kola ki, egenda kidabiriza kiddeewo nga bwe kyali, naye tetunalaba ebyo bye baasuubiza nga babireeta wano ku ddwaliro. So embeera yeeyo eri wano. Over to you. Tumusime nga tonnaba kugenda naddala mu nteekateeka gye badde tutegeezako. Abantu abo be tulabe baasuzaawo mu luggya, ekyo kimu. Ekyokubiri, ekizimbe kyakwata 221 omuliro. Ani avunaanyizibwa ku by'obulamu naddala mu bitundu ebyeyo, kiki baali bakozeewo n'okutuuka olunaku olwaleero? Ekirala, ebizimbe munda byajjula oba abantu design yaabwe basazeewo kubanga bakikola bwe bati? Neeza Faluku ku bibuzo byo. Bano abantu boolaba ab'enkulaze wano baasuzeewo, ate tebasuzeewo leero, baasulawo, kubanga basulawo buli lunaku kubanga munda nga bwe naakutegeezeza, munda burumuzi kali compacted nnyo, abantu balimu bangi, abalala basula ku bitanda, abalala basula mu bitanda waasi abalwadde. So bano bo baasalamu kusula wabweru, balwadde bali awo, si bano nti baaze kulabirira balwadde ne drips bazirinaawo, nejo n'abaddeko wano. Abalala babeera nga bayetolola mu compound nga basitudde drip mu nkalo. So abo balwadde we baasuze ate we bagenda siba nga bali awo. So abo yembeera gye babeeramu wano. Ekirala, kino ekizimbe kyakwata omuliro mu June 2021 nga bwe naakutegeeza gavumenti yavaayo nebagamba nti no egenda kola ki, egenda kudda wano ekizimbe bupya abalwadde babeere nga babeeramu. Naye ku bukyanga we baatuka wano, Ruth Echenge yatukako wano, Diana Atwine yatukako wano, n'abantu abalala n'aba MP ne Parliamentary Committee ya Health yatukako wano. Ne babasuubiza nti no bagenda kola ki, bagenda kola lino kino ekizimbe bagenda kizimba bupya, naye we twogera essaawa zino kikyalinga bwe kyali. So akulira ebya health mu Kasese district, Dr. Baseke Yusufu yaliko wano lwekyakwata omuliro, n'agamba agenda kuwandikira ministry, era kituufu yawandikira ministry, kubanga Bonga district tebalina capacity ey'okuzimba kino ekizimbe ne bakidabiriza nga bwe kyali. So bo baawandika, ndowooza bakyalinze ebyo bye baasaba gavumenti eteeke mukola, oba binajja wali singa gavumenti esindika ebyo ebintu bye baabasaba, maybe kino ekizimbe bagenda kuddamu bakizimbe kiddemu nga bwe kyali.